sobola asooka tekisoboka asooka alwashimatu omukyala yekuba ttatu tobalaba bayitirifu laana Allahu alwashimat walmustawshimat Allah yakolimira omukyala yekuba ttatu namumukuba tobalaba neno kubikuba nowe wati waloka ttatu Allah yabakolimira bye bizezengere nanga akuba nawe akuba Allah yakolimira kinene akolimya yani Allah n'omubaka ate Allah bwakolima n'omubaka akola ki abakolima mbaka ya hadithi entuufu laana Allahu alwashimatu Allah yakolimira omukyala nga yekuba ttatu walmustawshimat nona akwata akayiso namukuba tolaba neno olwokwagala babba baabwe namukwata namwekuba ku kibegabega namwekuba bwatu ku kisambi seka mwagala nnyo anekubeko seka bukali oliko ekikolimo kyani emma mbadde sikimanya ate nakyekubadda Allah tavunaana atamanyi kyonna kyetwatandikirako tavunaana atakola ki ate gye bakkuba ya munda wenenyeze Allah kutandika kusaala tekirina buki sijijjaako ate mpozi onosala mubiri olowetaddeko akamogo ate evaako basimulako nsimule tatu basimulako nsimule osala luliba wakuba nti kati ekirungi byene waffe biri feke bimanyi okubitera nebivaako olw'amazzi nebisiimuuka bwe beevuddeko ng'esiimuse fabiha ni'ma eyo gijjeeko naye waliwo abateekako ddala oligino nateekako kalufu nga waddala obulamu bwe bwonna wenfa bagisaleko ekitatu gwenenya dda senenyeza sifudde ate otya katatu oba towenenyeza tujjako yaki ate ojjako yaki kiringa musajja afudde na duleedi tusumulula zaaki genda nazo ziwulire ate tutya gwe zikulema essalako ng'oli mulamu ffe tukuyambe mbufu tukutegeerere kiki obadde tomanyi ati wayingira eddiini y'obulaasi zijjeeko nga tonnafa mbaka yagaana ekyo okitegedde ate tuzijjako tutya mukyala gwe tusumulula enviiri ze ne tukolamu ebituttwa bimeka bisatu oba bimeka okusinziira ku bungi bwa nviiri tugati kimu bibiri bisatu n'agenda naye gwe omusajja tukusalako zaaki kukakasa nti tetutaganjula namufu tetumutaganjula tujjawo obudde bw'amakansi obadde okola ki genda okufuna emiggo eku zino zibadde zaaki wazambala okola ki lwaki wazeesiba nti nekekaali akaseera galamira buli mulembe galamira mboka 14 alabamanya nze nkubuulidde obungi bw'embooko bajja bakuba 14 si nnya zokka bayinza bakuba 2 emitwalo kisinziira otuteezaaki gwali mulembe ate gutya Allah yagamba omulembe gutambule gutya Allah wallahi Qur'an yajjula toyina kyoyinza kuteekamu kubanga sigwasooka babba yasooka okufa babbobu mali bali mu ttaka n'abalala abalaasi ne ku mulembe gw'abasahaba kwaliko abaki gw'abannabbi kwaliko abalaasi bwe babitegera babijjayo ngati newali nfaaki gende wa Allah ng'oli mutukuvu naye ogenze n'ensekere n'ebisusunku by'amaggi mu mutwe Coca-Cola gwewakana abato mumanyi omutwe gugenze mu kyafu lwaki tebakuba emitwalo 3 n'ekitundu egy'emiggo owokubiri annasimaatu emukyala eyeteekako obukowekoowe asalako bisige bageragana eseeko oyo oba tukome wano tayagala twebyule abakyala bagala kudde bagambe tayagala twebyule omukyala akwata eyelashes n'aziteekako bw'ati n'atunula ng'enkofu najjako bino ebisige ababisala bonna bagenda mu ttuluba lyerimu nsaza ekisige nsiizeeko gundi abo no osaze bakebeta batya ekyo nasigako ekisige bino ebisige by'emmondo ebyo ebisige by'emmondo nasiga bw'ati ne bibanga biddugavu bw'ati Allah yamukolimira ekisige tekisalwa akakibeere kya musajja n'omusajja kikomola obukomozi kikolima tokolima ekisige tebakikomola okujjako nga kigatta nga tujjawo zino ezawano
oba ng'enviri ze ziika bwezi tokusinzira ku kikula nga tusobola okujjako n'asigazako n'alaba naye buno obwaffe ow'Abaganda bano abakulidde ku kkopa seeka njagala bano weegatte ate weegatte toyongera abate weegatte kibatekewo enviiri ndaba wakulirira kambuleke bwegatte kago tewali akuvunaana tewali akuvunaana kanate just ngeze mu saloon bashapinge oyo naye aliko ekikolimo akikola ashapinge ekisige la'ana Allahu alwasimatu walmutanasimati Allah yakolimira asala ebisige negwe babisala bababa bendiko bawedde simanze ndiko ndi baba baba jakuteeza akasige otya kachami kachama kati akasige kachama kati kakateke mu shape Allah yakolimira omukyalo oyo negwe babikola ki nabikoze nawe oliko ekikolimo Hashim the baba Sulaiman the baba Hassan the baba sikasaze nesula luno natulaga obwambe bwa mirundi 6 obwambe kano kasala kisige kano kasala gundi kano kasala newa eyelashes ateeka buno obukowekowe ku maaso bonna bubalira mu bisige bonna bubaloba natemya butemi bwati yetemya yegendereza gira bwati obange yekanga banga alabye ekiwojjolo nagira bwati aliko ekikolimo niyo yafuna atya wuzu anaba bwati anabisengalo bbiri bwati alinga atawaza nakanula amaaso tebugwa mfudu etunula ziti tawasibwa andu akigamba nti tajja kwasa anti kati aliko ekikolimo ate ono wasa aliko kikolimo kujja kalongoose eti nze mbivuddeko inshallah kugambye nti omukyala ateekako obukowekowe n'omukyala asala ebisige namukolimira nga gogenda omuwa mahale mulimu abakyala ab'enjawulo nga bo already specifically tebawasibwa mu busiraamu mu sharia ng'abakyala bakola mu nnyonyi basekuritale abo bwe batyo bino mulala tujamukendamu lete banyiga tugendoko tujamukendamu Allah sibe bebiula kinenemu owakusatu almutafallijatu ye mukyala ateeka akazigo mu mannyo nga Allah teyakassaawo nengenda wali ne babulagano ne bagira ne bateekayo pini amannyo gaawukana ofuna akazigo oliko ekikolimo n'omusemberi atagwana sembe ate oti aliko ekikolimo awasibwa nga si Allah se yakakuwa buwi nojjolo kuba mulembe gwa kazigo be bamu n'abaddimpo n'ateeka muneno pini ne buno afuna eddimpo bikolimo byennyini olwa atereza bulungi anti ajja kujja kugambe edini yatukkiriza okwebyula insanu Allah yagamba walaqad khalaqtu al-insana fi ahsani taqwim aya ndowooza bweri natonda omuntu mu kifaananyi kyensingira ddala okumanya nti kyekyo kyenjagala abeere wallahi masembe Allah bwatu yali ayagala obeere nange bwenti bwe yali akola ki ayagala obeere n'abala n'abawarabu buli omu Allah yatunulaga huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha yabateeka mu mbuto zammwe n'abawunda nga bw'abagize eki okusinzira ku situation mama wo gyalimu okusinzira wogenda okuwangalya ne bwoli obwo buddugavu bukumala seyongeramu obwo buddugavu obubi n'obulungi bukola ki bukumala nze nayogererako omukolo omubuwala yali afumbira baali bamuyita rawuda n'empaana kye bayita rawuda ebigambo ndeeta shiiri nga ziwaana ekifo kye bayita rawuda n'erinnya rawuda n'ekigambo ki kati mwalimu omuwarabu yajjanga musanyufu olw'ekigambo ekyo bye nali njogera najja nampadde oleebi nga musanyufu nambuuza emyaka gyange nenjimugamba n'aŋŋamba mulimba kati najjayo essimu manyi bo tebakyabalimba nasetinga simanyi pesa ziyatetinga bo nagintunuzaamu bwe ati nebala emyaka nenkanyuga mu myaka 5 mugumu
nanga you see this is your age yena aje tunuza mu mbale emyaka 23 nanga yenda ba mukulu nnyo kwani kakati kinuma nengena nembuza musajja wange gwe manyi mu IT ali awatuna na masimu ku mutaasa nanga nedda totya esimu zaabo bo bazikola nga ziri ku program yawa yeri kati baji kutunuza esimu ya musindikidde ddala ntoyo mukadde nnyo kati olw'obukopa buno obwendya kyayo mukalu kwenkulidde yalaba nga nakapa wala era kati wenkutunulidde masembe ejudde tulekerawo sinzira simu ye kali era nze natunudde mukati gwe masembe wenkutunulidde ne bagikutunuzaamu ebikana mugenzi ebyensanvu biveeko bagamba yafadda ndabika bakyuseemu tugenda kumulala seeka kati omukyala yeteekako amannyo akolemu oluzigo aliko ekikolimo kyani yakolimu ekya Allah omukyala owookuna omukyala owookuna alwasila oyo tuze tumwogera kuba balimba mwogerako omukyala ayunga ku nviiri ayungako nateekako biwigi nakolaki oyo yaliko ekikolimo kyani kya Allah omukyala owookutaano almar'atu sakhitu zawjiha alaiha omusajja ye mukyala kati wano kantiko nnyonnyole ye musajja subhanallah ye mukyala bbaawe gwayise mu buliri beegatte omukyala oyo n'agaana sexually nati nakoye nasibye enkola wakoyo wabadde okola ki tusibye fena mu kibuga omusajja ze mwetaavu gato kimanyi oli kamere ka musajja oli kamere ka mugagga pizza y'omugagga erirwawo nebakemu empozi nga muteesezza buteesa naye waliwo agaana n'anyiga nakuba n'omugongo omusajja oyo okumanya omukazi yaliko ekikolimo ne bamalayika beegatta ku musajja ne bakolimira paka obudde konki ngati Allah kolimira akakazi ka Hajara ka Sumayya ka Adija Allah wakitiibwa kakolimire paka kumachanga balika bakolimira omusajja ne wabaye basinga afuluta paka we mudda mu nteeko yabite ebyokuzanya buno buwoza siri mu mudu siri na feeling na feeling kwani wabiba anfaqu nze yakwata nenzije wamwe ne kuwa mahali ne nkuleta lwacho ndetake eddalu nko yeseka nsibye mu mirimu ate wampoze osibye yo zango yogera naye mukanye nenda mu ne mwami mune mwami olwaliro nga siwulira amaanyi omusajja ategera ajja kuleka nete yona kyokoze obwedde oli awo anti mufunye mu butakanya badakika bebi jangu nze ndeka okuwa gwe nekola byonna ne netuusa si kyasobola apuuti ate tovudde mu makage oliko ekikolimo kya Allah by the way kyekintu ekyasinza okunyiza n'abasajja batabuka azze alina kyayagala ate weegiraagire weetakako bibozibozi Allah n'empya ayinza ozikuba n'okulwana tolaba omusajja ono omukazi yaganze omusajja ono atame naye ate si kyabuvunaanyizibwa musajja kubeera ku mukazi wo buli ddakiika mutuntu ku machaka waggulu lwali mu nsonga ate kiri haramu okwegatta n'omukazi mu nsonga mu periods niyo abasinga bete babyagala bimanya yavudde eri nga yatadde dasenkagala weefuddisi kambwe muzibu nnyo agala genda eri mu underground Ssekabaka isaza gye yabulira si gye yabulira isaza omukyalo ow'omukaaga almutashabbihatu birrijal omukyalo yeefaananyiriza abasajja ye tava mu mpale tava mu kuba balance tava mu bakuyita batya kusala enefaananyiza y'omusajja enjogera embeera kuva waggulu paka wansi musajja yetava mu bijinijini ebinene ng'ebyo tomatomwabula amabeere agasibako akakwata bwe kati tayagala manya yambala biri eri bigoye ebinene eva bamusigala okitegedde obalaba ogwawuma lwabo nanywa ekiyaga nakwata enkoola nakola takisini ye nagatta tokiraba abo baliko ekikolimo abakyala bangi beefaananyiriza abasajja mu nkola kigendamu n'omusajja eyeefaananyiriza omukazi awe neyeefaananyiriza omukazi ntambula nkola wendi owumudde amatu
kuliko ekikolimu omusajja w'omulamatu wumudde ennyindo okitegedde Allahu akbar twagala nayingira mu byabisiyaga byagamba sallallahu alaihi wasallama kubanga basajja abo abafaananyiriza abakazi ensonga laki babalya babatwala ne babalya ebisiyaga juzi of 2 weeks back nabadde ku kisaawe nga waliwo abavubuka babatwala nga kuliko ekigambo legit ku saati ze bambadde bali 7 bagenda balya bisiyaga bonna amasati kuliko legit nga babayisawo oluyisa tebabayisa neno waggulu babayisa mu VIP nyonyi batwala bagenda tunda bubina naye neetegereza omusajja abasajja be batwala nga wallahi kituufu bagwana lya bisiyaga omanyi omusajja okubuuzaako nga musajja muno gati hey how are you help you fine okay ngonayi majini kika kyono ayimiridde nno ku kisaawe ababatwala bali wali eri naye olwokuba kulaba oyimiridde nega kino kibadde kinkinula embiriizi okay I can't wow this oh nga nega bannaye nondogo aba abasajja ensonga laki babalya lwakweyisa kikazi okitegedde kati abatebe bakyasinze gwe nokkiriza bakuvuga olikola ejiti naye anti ne wano babadde bali anti omumanyi tya Allah alita Allah olaba nkimye abakukimye tubulayo basatu tubulayo bana tumalirize bamita alita Allah jango we ku bantu kuba abantu bakuwulira tobamulira gatuko bakuwulira jango representing ejayid alita Allah bana alaba omusajja musemi mwampira kale kasa tugende maso ogala genda nabi ngenda nawe linda mu katono dakika omusalo owokusatu ate owokusatu omukyala owomusanvu azairatul qubur abakyala balambula entaana omukyala abagendo buli dakiika ku kabuli mama wange yafa nali mwagala nnyo kugambye ne bwoba wali omwagala nnyo nabbi yakiziiza ku mukyala okubeerabeera ku kabuli aina atakiziiza ku basajja kubanga abakyala emitima gyabwe minafu bakolyayo nonsense asobola okugenda nti nze baŋŋambye nfuke ku mutwe maama emiranamiro ate kirowooza ngenze kulaba ku maama abo bwe mulaba ku tiktok ekiro sawa 7 ali malaalo ga nnyina Mami, I can't forget you. I remember this day we used to be together. My eyes are... Oh, no sense oyo. Nabbi yakolimira abakyala bafaanana bwe batu. Obeera otya ku malala ga nnyoko nga bw'oti oliko. Ssaawa 8 gwa kiro ogenze essera. Obalaba ku TikTok laavu gy'okyalina ennyingi. Budde bunkutte nawe fe ogende nayo munnyonnyola ebiri ku duniya. Budde bunkutte ngenda. N'ogenda wa? Ewaka nga kati kankyame. Musajja yagendayo nabbi yagaana omukyala lambula. Genda olambule ne tolambula. Tomala tutuleetako kajanja ka mufu. Bakwate bulungi. Sikulambula. Okulambula. Evo kubanga buli dakiika oli ku ntaana omukyala si omusi omusajja nnambulera omusajja talina tabbu kubanga tukkirizibwa okugendayo ne tubalambula tubawa edduwa buli dakiika tuziika ffe kabuli Allah mbaka yazituwa ffe tuzibeeramu n'azizizaamu abakyala okugendayo olw'emisoso hatajja kwogera ebigambo ebyo okumanya yabagaana omuteeko ogw'omunaana annaihatu omukyala akaabira omufu Seka omwana anga afudde tugenda bakolokota mu manyi mulumba oba tubakomyawo anna babula basatu babiri tuli wamu basatu anna ihatu omukyala akuba ebiwoobe olw'okufiirwa kw'omuntu era emirimu egikiri haramu eri omukyala okugikola omukyala okubeera mu funeral service nkwata kimuli omukyala okola mu kampuni ya funeral service anje bwa kyenkugambye abeera ali maaso ng'akwata kimuli kati wa yakugaana mpaka yakugaana oli mukyala musiraamu togendayo oletya ku funeral service gwe ogenda tukubira kyova olaba mulimu n'abakyala kati abakola emirimu nga babapangisa kukaaba
balina balyaba gwe mulimu gwa simu emukubirwa bukubizi aja talija assalamu alaykum wa alaykum salam abadde afudde mwana nti abadde amwagala kyenkanaki bwe bulamu bwe insha Allah ntwala 23 ku macha kokka tabadde ayagala tisi n'otuuka kawungeezi ajja kolaana tuli babiri sijja kusobola nzeke emmiro ginnuma n'akava ekyagwe ate ekyagwe abava kolayo ki n'akava ekyagwe emmiro ginnuma akava ekyagwe wuyo tulina n'enkyeruweero mpulidde sima yabagamba waliwo era akutuse ana kati talina buzibu n'onywa amazzi n'oli amapaapaali n'okola otya agukubira eri ku gate eri nga ne mukika tebamukola ki tebamumanyi naye aba yalina details ez'obulwadde ez'omwana emyaka amuzaala ne gye baamuzaalira bakola 16 balinange mu nsambya nga twakaba amaziga nga tukuleeta kiwa otukoze eki okitegedde naye ng'ekyana kiriwa mu nsawo yavuddeyo ku mwenda abaamaliriza essimu neevuga twaha mujju byagenze olengini gwe mmanyite engenke mumanyi 31 adde muntu mukulu ate mugagga wasi ekyo kangene nkabire naye gundi enabbingo owe 15 anna kati ebitambula bibiri lwaki abaziiza abo abakyalo okubagaana kabuli nti bayinza okukubira ebiwoobe ate omufuta kubirwako biwoobe atakubirwako tovoola okakaza nti takubirwako nabbi yatugaana nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugaana ebibabulayo babiri nabbi yatugaana tubadde kuwa munana taita Allah nabbi yatugaanira ddala abakyalo okwesembereza omufunga musajja seeka tubadde tuziika amaziga ne gampitamu batakirina buzibu nabbi sallallahu alayhi wasallama mutabani we yafa Ibrahimu amaziga gamuyitamu hatta balla lihiyatihi naye teyafulumya ku ddoboozi sikuba mulanga nabbi teyali neyamuluma ye mwana yali atambudde emyezi 18 mu baana be anti bonna bafa bato neye mulenzi myezi 18 sigwe mwaka gumu n'emyezi nga 6 nga wali nga alowooza agenda kukula Allah n'amutwala yakaaba balla lihiyatihi kirevu kino nekitoba naye teyabikula ku kamwa kwogera na linnya lye okitegedde kati enkaabo yaffe eyanjawulo ekaba tuti naye waliwo omukyala akaaba atyo Allahu akbar Allah nkubye omuggo naawe biki bye nalikoze ebiku nze simanyi kumanya oba byenkola bye bitakwatagana nabyo oyagala mbuulira tumaze oziika kangende muyiweko ettaka tekirina buzibu ngamba omukyala talina buzibu era ffe tuvaayo bo ne bagenda ne balaba kuwaziikiddwa bwati tekirina buki kasi atatuukayo nakuba mulanga kati abakyala buli balambulira bali tu emotional kitegedde bali tu emotional ayinza okukolera awo ensobi omukyala w'omwenda almuhallilu lahu oba almuhallalu lahu ye mukyala baawe gwatadde talaka ne ziggwayo emeka esatu n'agaana ova mu maka g'omusajja oyo twabikola ffenna ongo bandagewa weeyiye nze tomumanyira gwe genda okategedde kubanga omukyala bwageza ne bamuwa talaka esooka omala emyezi 3 n'ennaku 10 nga tokiika talaka esooka n'eyokubiri wenkuba wano esooka emyezi 3 teginnaggwako n'enkiika talaka efuddeeyo ojjayo mukyali bamwami na mukyala giri kasagigwako nga tonnakiika ng'agenda abanaye taseeka nze giweddeko madde nempulya mukyala wange nkyamwagala muwa amahali ne bwatava mu makaago akusabe naye toddayo kwa mwanjula nti bampeeyo omutwalo gumu oba ebiri hagalye tegerekesa egiweze 3 tomuwa atambula agende avaawo myezi 3 n'ennaku bintu bino twabikola babiri babikola babiri muvaawo ogende ango bandagewa oba kale omusajja yiwaddembe okutambula akirizibwa ate lwaki tavaawo wabanga omukyalo oyo ayinamu abaana avaawo
okitegedde kuba abaana bategeera nnyina avaawo sirambufe balengera n'omukyala ow'ekkumi avaawo n'atambula n'akola ki n'amuviira naye bana onaasigalawo obusigazaawo yani kasita asigalawo omusajja onaddamu neyegatta naye ng'ate omukyala yamusajja osinza aliko buki obuzibu tolaba kyekyattisa ne nabbi Yahya kabaka yamuga nti ta omukyala Allah yagadde bwati Allah Yahya n'abalemerako asooka afumbireko omusajja omulala yokadde anti omukyala asooka kuddayo kugenda kufumbira wa musajja mulala n'alyokadde ewuwo bw'oba omwagala nawe nga asooka afumbireko omulala alyokadde asooka afumbireko omulala alyokadde ogenda seeka asembayo ali mutabarrijatu omukyala yakombwa embwa mu bigere naamutegeera ntya nti ye mukyala atambula mukyala azunga tuli Nairobi tuli Zanzibar tuli Gindi ffe tetuva mu comedy store tetuva mu gundi ffe twagenze eno omukyala oyo tawasibwa aliko n'ekikolimo kya Allah mukwano gwange alina pata egundi ate enkya ngenda wagundi kyallaga wakaruna fi buyutikunna mubeere mu maka tuleeka heggo oli mu pate oli mu baby shower oli mu birthday z'abanno omukyala embwa gwe yakomba mu bigere kyentegeeza anti embwa esinga ozunga omukyala almutabarrijatu seeka bba wange azungazunga nnyo ekyo kigwada ku bbawo alina kuzunga kubanga yagenze nnoonya ssente yamanyi gyazinoonyeza ye teyakolimirwa ate kati abasajja twatongebwa kuzunga sente zikola n'ogendako egini naye gwe omukyala azunga bighairi rukhsan nga tewaliga olukisa lwe bakoze eki tigenda bo omukyala okuva eka bbawo yamukola ki ne bano betuwasa ate abo abakyala betuwasiza omulembe guno baliko embooko empitirivu bagenda bakuba obuwumbi ng'obu bubiri omukyala gwe tulina betuwangana nabo batutegeeza butegeeza nga batambula ngenzeeko nneeno tasaba tebakyasaba ate akugamba ngenzeeko ng'amaze okutuuka waatuuka mbadde no salamu aleikum ngenzeeko eno namasuba salamu aleikum warahmatullahi wa salaamu ndi kyanja salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh mbaddeko neerugogo nyinza okulwayo tomanyi gyali omulala nakkubira nabukubizi simu nti Masembe salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh Masembe nti waalaikum salaamu ndi mbaddeko wano eno Nakirebe nenyinza okulwayo naye bw'oba tosobodde nkimaako abaana bo bamanyira abaana abakazi abaana abawala mumanyira gw'otasindise gw'atalina saawa 12 omusuubiraka okuza ebyennyanja ennyama y'embuzi oweereza gye kyagenda birisiivinga moloka nenviiriddeko wano empigi baba ne moloka abamu kale n'abaziine nabo bakyogera n'abaziine ate abakazi abalina emmotoka abazunga baba nga abakola omukago ne saitani anti sitaani yesinga ozunga eddeeno tepatte wummula naye samalekakisa ziri saameka zibadde 2 kitundu ez'ekiro kyambadde nno nimukudda pira gunjabiseeko kyatubadde ovaawa sina mukwano gwaffe awo bambi yalwala nadde yabidde okugamba ali eno kakiri enewe nja kudda saawa awo nga 6 okusinziira ku gundi naye omwana oyo tannanywa buugi gofumbe yabulesemu nabulesemu awo mu flaska kale omwana oyo okusinza pampa ezo mukyusirizeeko simanyi omukozi oyo ebintu bye mujjayo mu kisenge kyabwe osule naye awo nze we naatuukira oba olya wajja kuba ati lisitiko inshallah tali wala okusinziira ku mbo naye takugamba nakumuyamba nti jangu nnyambeko nto yakuwa pulogulamu yo nga bwegenda okukola ki nedda noonoonye emmotoka ebagitaddeko akatuli nga togiraba nti wano bafumise bateekeyo kagundi nga tewali kyabe na byalongooka mu buli obulaka bukyajja tukagenda tukasiiringa mu busiirinzi ate atadde nga awenyera onoomanya otya ng'ojja nga weebaka nga yeebaka enkyanga anaaba bakazi 10 almutabarrijatu bebayasinga okuba omubi okuzunga bakazi baffe bazunga wali abakazi betulaze gye tubengalira ne bakyali baffe buli dakiika bakazi buli dakiika te Allah abuuza mu 10 omwo ali wasinga obubi nze nkunze almutabarrijatu omukyala azunga
gy'omuyise ne gy'otamuyise otudde ne bakyalibo muli mu kunyumya nga ye wuuyo tolina nasonga lwaki kitegedde nti oli waneeno so surprise batigala tuddeyo ffenna ewaka tukimanyiyo genda nkusanga eyo bamu tuba tuzimanyi naye twagala kucyangacyanga bukyanzikyanzi bintu siwe kiri seeka netwagala tububuzeebuze olw'okuba abaliwo tebamanyi wawo n'olumu twaliko ffenna wampaako linnya limu seeko omu naŋŋamba komyawo seeko yatubuulira abakazi 8 nabbi beyasaba yali asaba Allah amukingirize abakyala b'ebikeebi 8 betwagala olwaleero tutemeeteme naye nga tetunagenda mu maaso seeka sooka obuuze ku bantu. Naam, alhamdulillahi khaliq an-nasam wa ba'ith ar-rimam نجا نوحا في السفينة من الغرق الذي عم ومن طغيان فرعون سلم موسى ونجاه من اليم لا يخيب من قصد بابه وأم ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم إله له الفضل إذا أنعم تم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baganda bange mwenna bali ku media ne mzee Masembono wamune Umaru cameraman Allah nsaba abasime obutassa mukono ku kino kibaliko ne babanga batunoonya bambi yonna gye bali tulabenga tubako betutangaza tulabenga tubako betwogera ku dini yaffe n'okwengerayo okusoma bakayaga man talaba subhanallah man salaka tariqan mutu akwate ekkubo yaltamisu fihi ilma ng'agenze kunoonya kumanya sahala Allahu lahu tariqan fil janna ne Allah manguzize kuwoli jana. So kubere jana lirimu ebiwongo birimu biwonko lirimu amakubaga lirimu amagwa lirimu ebibira birimu ebisolo lirimu de kubere entisa lyosobola okutambula okutuuka naye Allah wagamba nti ngenda likwanguyiza kitegezo banga ku ntebe road ugangenze bugenzi mu State House olwokuba nti onoonyeza kumanya tusaba Allah twanguyirize nga tugenda mu jana aterewo obwangu. Ndowooza programu yaffe eya buli wiki ne mzee Masembe tewali buzibu naye nga kale tusumulule izo sitowamu yaleero yaleero tugende mu maaso sinyo tajja kuzitowa naye dajja zitowera ddala ku bantu abamu era bajja kuleyabira ddala nga tulinga abali kubo naye baka bwaba bwayogedde fabiha ni'ma. Naam Masembe tusaba Allah atusonyiwe kube tugenda okunyiiza kuba Mungu tugenda ate tumanyi engeri gy'ogambye muno gegenda kukalubamu katusoke tusabe Mungu waffe atusonyiwe agonze emitima gy'aba abantu be tunaaba tunyiizizza bwe tuba nga twogedde mazima tebatusonyiwa kasagala nga mazima mazima katutalikire ku nsonga gye tugenda engeri gye tugenda mu Ramadhani ate ennaku ziri 10 engeri gy'otwala abantu nina omuniga wange yansaze n'angamba mbuuliza seeka nze nina boyi wange kasaze kapata Yesu luno ampeefeta akaviiri konna ne kabanga masavu lwaki siveeno lumu nga mmaze okukasala wali ne kiggwa buggwi era ne wali nedda ne wali era bw'otuukayo ne bw'oba ogenze ng'olina ttama era bakuyisaako akagirita ne bw'oba tukuli kivuddeko naye omutwe baddamu ne bakola ki so kiba kirungi n'ova n'obuviiri bwo n'ogenda n'obumalira n'obukolerako eri side eri. Tuli ba Kibula Travels tugenda kutambula ngenda kuza omwezi 2 ntwala omukisa gunene okubategeeza nze director ntwala omukisa gunene okubategeeza ntudde ne Masembe Ali ntwala omukisa gunene okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 2 ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwezi ogwa Ramadan ngenda kusimbula waneeno omukyala gwe bayita Big Mariam eyategese Qur'ani empaka ku Serena Hotel ziri ku gundi ku Millennium Lugogo Millennium wadde bidduse andi twali ku Lugogo wali eringa tuli ku press conference ku Serena omukyala oyo Bigi omukyala omusoga omukyala agala eddiini ye omukyala omukakamu omukyala kyategeka nga akakasa Allah yajja omusasula teba kyengenda okwogera wasoma nnyo edduwa y'okuzaala y'okufuna olubuto afunidde wali omukyala oyo yagamba nti Sheikh Samale kuntu alaykum salam Masembe muwadde mumura agenda n'okuza omwezi 2 omwezi guno ogwa Ramadhani omutambuzo omutwale Makka. Allahu akbar Allahu akbar Bigi omuddamu mbako ky'omugamba Bigi la ilaha illallah Allahu akbar
Allahu akbar wa lillahi hamd. Bigi Naam. mwebaze bako kyoyogera ku Bigi Anti kati la seeka. Esanyu lyemfunye. Eyinza okugira kati ngena mukubira kasi. olaba onumbusa busa Asa. ntekeko audio Sisobola kubuusabuusa. Eh. Ne essanyu lyemfunye. yanga nti Sheikh Allah ndaba obacha Seeka Naam. Masembe yangambe Seeka wallahi yagenze nereza neyika yangambe sina musente nenali tutte n'omaro wa kamera Kyane no musabira. nanga aba abaana babiri nali batutte Makka era Sa Allah tekemu obwana. yangambi Masembe Naam. ngenako z'omwezi abiri omwezi ogwa March agenda kusasulya umura ya $225 agenda kuzinkwasa butegeka butegesi mukafa ogumanyo omukandala gubagwa sente zono guli ya mbintuntu ne asasudde ebyensula bagwita mukandala bera mune sente atoto shopping lebewo ngulayo ku kanzu alhamdulillah ndi buwo bera otoleke umaru nino gulira ko zirumaru bera mukono mukandala tisine bo bukadde bubiri akusasulidde aina yajja kubaayo insha Allah so nsaba Allah mu kudduwa musabire kudduwa wano ekifo kino kiraba naam okiraba kineno umaru okiraba umaru bulungi nnyo umaru Masembe kyalagamu eyo saawa nsaba Allah atekemu obwana antuseeyo Allahumma amin teka ze Allah yasinga omanya obadde owuliro yagala nakugwawo bugwi ebamuyita Bigi Mariam Allahu akbar omwana oyo Allah musiime ayagala tebwayagala teyejjusa abagagga bo bettanidde empaka zino tubalaba nnyo mu Serena abagagga bagenda kuzettanira nagambyeko ne SK Mbuga bayagala nnyo Qur'an SK Mbuga ayagala kye bayita kula nze nalabye abagagga twali Haji Musa Sewava yali ayagala Qur'an boba tonnasemberera ku Haji Sulaimani Kabangala SK Mbuga tuba tonnamanya kye bayita abantu bagala Qur'an Musa ani SK umanyi his my mentor Musa ngulya namita Musa Mbuga and baden mvuka mita Musa ngansika Mbuga SK Mbuga ayagala kibayita Qur'an atayagala Allah we Mbuga ne boba otaddeko buteesi dobozi lya muntu nga lya Qur'an ne waba wa Uganda gantu sokoleke ne bemba sigimanyi njiwulirizeyo aya bamuyita SK Mbuga ntegereke kandi namugambyeko ku bya Qur'an nanga nti Sheikh Allah nsobozese at least nyingire yekigere ntukeyo ndabe ku baana basoma amavuko ga Qur'an ande kigendo okubeera wali eri kiralamu ekyo kimanyi obeera ino oliwulira ngo omwana eddobozi bawangule hijja bawangule batambule bagende so aba bagagga nane Sheikh ate mukwano gwange Allah mwagala musaba munjagaze ku dunia kuno kwa akhira bamuyita Kanso Usama ayagala kye bayita Qur'an Kanso Usama tomumanyi naye sebufu saba Allah amwagaze nga yamwagaza Qur'an Allah amwagaze jana kubanga musajja ayagala kye bayita Qur'an atenga Sheikh omwaka go gwa Thanawi ye yasinga Uganda yonna ate ne mu LDC nga fuluma yasinga Uganda ate ne mu secondary mu HSC yasinga Uganda senior fo yasinga Uganda na yayagala Qur'an Allah mucha singo kwa na ye mugagga astag fotogere bye bugagga bive ku bagagga katoke weliri era abo Bigi sawa yonna insha Allah saballa nsasire mbakutuseko Allahumma amin kali tugende maso kasya ensonga 1225 kugenda Makka wetugenda okutambula ennaku z'omwezi abiri omwezi ku umura omwezi ogwa March abage executive aba platinum tugenda batwalira 13 bawekana mu byansula bawukana mu byansula ze sente zetongeramu mubambi wawa ku kyoto bali si bali tewali agenda sula bali ne hotels zawukana waliwo 3 star 4 star 5 star 7 star kati bano basula mu kyetuyita 7 star abaikumi 3 ne wemba nsuze ennaku 10 no ngosula wala nsula wali kabaraza wali tewali buzibu kasitama ngantuse wali buzibu kugambye yakututi ya kimud Bigi tayigira kigambo nakireka Bigi nsaba Allah kwekyo singo okwagala Allahumma amin ogudda kagena kutwala Umaru inshallah bi idhnillah buze tugibeze ku bantu onakulwa leero Sheikh katutandikire ku nsonga omuntu asobola okudeyo n'agamba wallahi
Seko okonye ku nsonga tulina nno abawagizi bo bangi wabona yagala committee nga akolera ku UBC yagambye Seko oyo eno program yasembyeyo yasomesezza ekituufu waliwo wa kamera abadde bajja nti baagala kujja nabo bateekewo ne maga nti ebiri birala muna nteega walala eri media ndala bajja bali basatu Seeka tujje kati naffe tujjewo content tugende konze ebyo birala naffe tuwe konze ayori yagitwala nga beji mu wiki ne ukasa watu yajja eri nabbi nagati oyo abasoose ate bulijjo baliwa mulindemu bulijjo baliwa nagati sikulinda masembe aba bitutte tenga be mirundi ebiri lwakusatu lwakubiri ate neno mbeera eno zisitawazanga bwenfuka Seeka nawoowa nfudde mukazi wange asigaddewo n'abaana aba batano babafuuse bamulekwa emaali eyo egabwa etya bwe twatandikiraawo kade kirungi nti agamasala magazimu ag'okugaba kw'emaali naye abamanyi abasinga bebabanga mwenna omuzadde n'omuzadde mubadde baki basiraamu nga muli basiraamu kyekinoosooka yes kyekisinga okuba ekikulu kati ate abaana nobazaala mu mukyala nga temuli baki temuli bawoowe abaana tebasikira maali abamanyi okuli Ibn Majah kuli Tirmidhi kuli Imam Ahmad ibn Hanbali okuli Imam Shawkani Munayil al-Awtal yaleeta naga nti maali tebagikola ki abo tebasika ndi musiraamu n'omukazi musiraamu saamuwoowa yes abo abaana tebasika ku side ya musajja wabula basikira bya mukyala kitegeeza byonna byowadde mukyalawo nga mulamu abaana abo babikola ki mudame sibateekamu ate mubateekamu osobola obbawanga balamu nga balamu nibo bw'obawanga ng'ofudde tebagikkiriza nafa Seeka eddame saalikola anti era tebafuna balinda bya maama bewamuwa kuba n'omukyala tayinaako yadde akakwate ku bino byewakola ki byoleseewo ku bino anti si bibye kati tabiinaako kati tayinaako lusaayi nti oba mwagenda amahale nikaneeruma eyo ebanfu so ebintu biba bisigadde nga bya musajja na famire ya musajja okutaliiko baana emma singa abanga azadde abaana babiri abasatu n'abazaala nga bamaze okwewoowa bano abaana abasatu basika bali abamanyi ne batandika obbateekuliramu emiteeko ago nago galala magazi kuba waliwo n'abalaga nti omwana ono aba wa musikyala ebbanga lyomala nga tonnawoowa ki nga tonnawoowa mukyala naye wansi boogeza n'okkiriza n'omuwoowa ne mulongoosa ne mutukuza omwana oyo adda kuki adda ku saidi awo nawo waliwo abamanyi abakyogera ne wabaawo abaleeta ne baga nti innahu ibuni zina oyo abeera mwana waki mwana wa bwenzi so wallahu almusta'an tusaba Allah tusonyiwe ensobi ze tugwamu ng'abantu naye amasairi gakyasinza okubeera amazimu ku subject ntugiyita faraid ey'okutemaatema emaali kyegakyasinza okubeera amazibu ennyo agatagwana yadde bantu bawali mu kugayingiriramu agwana bali badde okutuuru bakabaka bakuguka bashekha abakuguka mu kugaba emaali y'abantu bashekhe Isa Kakembo tubayina bashekhe bulime tuyina bashekhe Isa Muyanja tubayina bakabaka mu kutenkulula ne mu kugaba emaali yaki y'abasika oba emaali y'abamulekwa nzadde abaana basatu abalenzi babiri omuwala omu ndi muwoowe awulo bafuna abaana abalenzi basingako ku bawala nfunye miliyoni kyembadde saagala kuteekulula nfuna abatewe bafunamu naye ku lw'ensonga nti ezimbya nnyo abantu emitima naye nga kyoba olina okumanya omwana omulenzi asingira ddala kuki asingira ddala ku muwala n'omuwala n'alyoka addako kuba naga nti bano abaana bonna omulenzi n'omuwala bo be basooka okufuna ne tulyoka tulowooza kuki ku bamaama n'ab'eŋŋanda n'abaki naye nga bano abaana bakoze eki bafunye kuba omwana omulenzi afuna half omuwala afuna kota bwe tokiraba kati ekimu okireka kuba onoga miliyoni ate omwana atwala 5 ate bagenda ogagabanya olaba boolazo ng'omwana yetaga emitwalo 10 ate kijja naye bwe kijja ne tutunulira waliwo abajja ne bagigaba nga batunulira nti ate obwetaavu bw'omuwala ono nawwa waali n'okusinziira fikihi ne wawe tutambulira omwana ono omuwala tumuwe kinene okusinga ku kirwa kwono omulenzi nga yajja okubaamu amagezi agalabirira famire nekyo so misolo kitunulira banafiki bakitunulira naddala bannasharia omwana ono ensonga la jini yaffe sharo ejjudde sharia n'amateeka omwana ono omuwala alina enkizo y'amaanyi alina ensonga alina amagezi ganjawulo nga bwe tunaawo ono omulenzi agenda gatwala mu zzaala
agenda twala mu betting niyo n'omwana omuwala ate bwe tunaamuwa omuteeko guneeno omunene guno ogugwe ayinza okugwa sana go banne n'alabirira nagattuwa omuwala genda okulanga omuwala afunye kumpi 80% ate neezaala emmaali eyo n'akola income n'omwana oli omulenzi gwe twawa ekitono ate naye najja n'afunawo omulimu olwoba ogabye ate nowenkanyankanya kiringa nga kutwala kukwata maali kukwata mukazi ng'olina abakazi babiri ewamu n'oteekayo enkota 2 ez'ettooke ewana n'oteekayo amatooke ga 10 era oba wenkanyankanyiza anti oli alina abaana 5 ate ono alina oba omu kati omuwa amatooke ag'olukumi ate gabamala ate bali eri enkota 2 zezibamala owenkanyakanyiza balancing tekitegeeza nti ono k'omuwadde enkota 2 n'eri 2 bali bayinza obbiyiwa si bituufu teeka eno omukyala alina abaana 8 abaana 10 naye tugenza okulaba ng'ekirozi 18 ez'omuceere zezikola ki zimumala ate ono koota emumala tuwa ono koota tumwa kiro 18 netubanga twenkanyakanyiza mu busiraamu nga buli omu balidde bakoze eki bakuse secondary osobola okugulira omukyalo oli emmotoka n'otamugulira n'obanga owenkanyakanyiza oba olabanga ono nti oli alina abaana bangi ate ono talina naye ate obwetaavu bw'abaana abo abasoma emmotoka yeetaagisa kanjigulira oli ono ne bw'aba tomugulidde wenkanyakanyiza tososodde era olaze obwasse maka n'obusajja mu maka emmaali y'abasika ng'esusse okubbibwa emmaali y'abasika ebbibwa olw'ensonga nti betugirekera mu biraamu bebasinga okugibba tetulina amaana obwesigwa era basajja bakulu baneno bebatukoze obubi kuba bataata baffe bafa bato bataata kakati ate ne bakomekereza ng'ate bagitutte kanti gwe tojja kumanya ate ono yali mukwano gwa taatawo nga bali wamu gereza kunzi kuba nange kati kangeze nawe bakunyaga Allahu akbar kati oyo yakunyaga nti kati kina kitegeere bwati kati yali mukwano gwa kitaawo gwe wali tewakola ki nali muto fenna batunyaganya naye kati teyaba n'atatwala buvunaanyizibwa kubuulira abaana maali eno ntegerekese kubanga kyova olaba naffe abazadde abawandiika emmaali y'abamulekwa nitugiwandiika mu biraamu tuyina kye tukola ensobi Allah yaga nti waliyastashhidu shahidain bw'oba okwata emmaali okugiwaayo nti ono annyambeko ku mmaali mukuteresa emmaali y'abamulekwa wabeerewo abajulizi abakakasa ne mu kugiwaayo wabeerewo abaki abajulizi nti bannaye emmaali y'abamasembe ngikoze eki ngiwaddeyo ogwo ensonga ekoze eki naye kubanga waliwo abeekazaakaza nomuga nti waye obuzimbe bwa taata waneeno tubadde ntulina obuyimba bw'abapangisa tetukyabulaba wabutunze neyeekanaamiriza mubadde temusoma fees mubadde muzijjawa saatundawo obwo bubbi kubanga teyagambako kutunda kulabirira baana yakuteresa buteresa mmaali era teyakugamba nti gwe abalabirira abaana kubanga endabirira y'abaana ekola ki era yagirekawo nga income mu baana okitegedde kati emmaali y'abamulekwa abantu bagiriira mu bukujjukujju naye ate haraamu awe bategenda okujja haraamu alamulwa ati oyo ati ababbye abaana bagenda kumubanja ku lunaku lw'enkomerero dibulooka esembayo okusasula amabanja g'abaki n'abaana bagenda kujjaawo kuba mulimu betuwa emmaali nga banafu tebagwana tulaba sahaba weyajja n'aga nti bamita abadharri n'amugamba al-Ghifari yajja n'aga ya Rasulallah walini Nabbi sallallahu yakwatanga abantu n'abasindika mu bitundu ebyenjawulo basahaba genda olete emmaali yeri gwe nawe genda olete emmaali yeri gwe nawe genda olete zaka yeeno gwe kati gwe nkwadde genda okulembera ewaneeno sahaba najja nga ye bamuyitako buyisi nga balinza okuyitako gwe nga nabbi waba alina gwalagirizo yamuyitako n'agenda kwa mulime ya Rasulallah nange wendi Abadhari ne gwe twogerako Abadhari nabbi gweyogerako ekigambo kino kyengenda okukugamba yali Zahidu bamanyi ye muntu atayina kyayagala ku duniya kuba n'ennyumba ye yeebaka emyaka nga mwafiiridde nga temuli yadde kapeti bajja ne bamukyalirako bamubuuza nti Abadhari entebe ziruwa kapeti eruwa nga tutudde wansi aga nti kapeti n'entebe ne TV n'ekitanda n'omufaliso ogw'obukanna gussa mu kabuli biri eyo naye ajjewa nabbi oyo afaanana bw'ati atalina kyanoonya nabbi yamugamba
yajja namga ya Rasulullah walini bako kyongamba nanye bako konga kompa mimma wallaka Allah nga goya kuwa obukulembeze Allah ogabira abantu nange bako jontuma ngompitako buyisi nabbi namugamba nti ya abadhari wallahi nkulayiri ya Allah inna li uhibbuka ma uhibbu li nafsi gwe yinze nkwagaliza nnyo kyenneeyagaliza ne innaka dhaif oli munafu tosobola kukwata mali y'abantu oli muki munafu nkulaba mu element y'obunafu tosobola kubeera na sente z'abantu tosobola kutereka mali y'abamulekwa yamuwonya obuzito yamugati gwe okusinziira kuba empangala nabo gwe oli munafu innaka dhaif nenga gwakigamba yoyo era bwe yamala namuga nti la ta'maranna ala ithnaini okukakasa nti oli munafu togezangako n'oba omukulembeze ng'okulembera abantu ne baba babiri yakimugaana akigana abadhari naye nga abalala bonna yabaga genda okulembera ebitundu bwebiti yamugaana okubeera yadde obwa imaamu wala la ta'maranna ala ithnaini ne bababa babiri nga gwe abakulembedde tokikiriza nga bajja kubanja wala tuwalliyanna mala al-yatim okukakasa nti oli munafu ne maali y'abamulekwa togezanga n'ogiterekanga abigamba sahaba kati ate gwe kijumbe simanya ate nze ndi muzzukulu wa Kabulindi ebintu by'abaana abo nze taata waabwe nze yamwa ne sente nadde engulu yali ayavuwadde buno kalina buvudde bunze nga sitereka maali eyo nabaki twatoba babiri nga mukulira mu taata wammwe abalese mu sente nga mutandika kukulira mu mbeera yakubonaabona nga n'ebyobugagga taata waabwe yabiwandikira mu musajja abibawe banja abasajja abagagga bali mu maali yaba mikwano gyabwe ne maali y'abaana ng'olwaliyo kwe bali baana baabwe kwe basomera okukakasa ekyo waliwo abasajja abawasaba nnamwandu babba baabwe nga baali bagagga nga kigendererwa anti bbaawe oli yali mugagga anti ng'akikozerwa ddiini we yatugamba oba nga abala byabugagga eddiini we byabugagga anti kakati okukakasa nti oba tobaze byabugagga awasa nnamwandu najja n'asula mu nnyumba y'abaana first of all ennyumba teba ya mukazi abayino givaamu ani omukazi ate avaamu yaki nga alina abaana ngamba ono musajja kati taiteekeddwa teri mukazi teri musajja ateekeddwa kusula mu nnyumba y'abaana muwooye amugenda ofupangisa eri akayumba omuteeka eyo era ebisajja mu ebiri omu obirabira ddala biseeka n'abalala ekigambo biseeka nkozesa kinene sorry Allah asaasire ki anti abamu batunyiiza ne batunakuwaza ku mitima nga bavumaganya ekitiibwa ky'obuwalimu saba Allah nsonyiwa ekigambo ekyo kubanga olw'ensonga omuntu n'omanyira ddala obusiraamu kye bugamba n'otambula n'ogenda mu nnyumba kati namuwasa maama wammwe mugamba ki niye abaana mwebali omusajja mwajja bikopo by'abaana mwonywera musowaani mwonywera mu buliri bwabo bwa ssula mugenzi yafa muweebaka muweegira gw'oleeta ki oleeta lubuto nawoowa oleeta lubuto n'oteeka ekkanzu yo n'ogirawo oti n'ogwa bwoti wonna ne lunyenyamu ne bwe ruti ajja kujagaye namuwoowa ate teri kisinga kuba kinakuwaza nga abasajja ebisajja ebyo kutandika kuwa amagezi mu nnyumba ya mugenzi tala lineno yali badde aliteeka mu nsondo laba layiti eno enzija gyejja enzija eno ekuba muntu mu maaso era ndowooza next week tugenda kulikyusa litunula eno neewe amagezi balukoni bagimenye okusinziira nga bweri ye tabyagala nga yazze mu maali y'abaana ate kati azere pulaani mpya pulaani kigenda okupulaningira ewuwo zimbire ewuwo omale okuzimba obweko bwoyita baggulewo eno omusajja omusiraamu yafa eyo pulaani gyeyali ayagala era gyeyali ayagaliza abaana be kati omwama ono addawa maama asigale mu baana be anti muwooyi aliwa anti funa akayumba k'omupangisiriza ajenga alabe ku baana be oba si ekyo bonna bajjeeyo abaana kuba bafuuse babo anti gwe abalabirira bajjeeyo bajje mu nnyumba abaana abo bajje naawe bave mu maali y'omusajja bagiteekemu omupangisa abaana bagifunemu ekyokulya naye mwoli omwo wasambira tteekemu bakubira emiggo gundi lwaki wabbye gundi lwaki mwotumidde abaana mwe muli bannashiiba mwe muli baani goga otandika n'okaano kaane kano kagezza akabiina kano kati ng'ogamba ti simu otandikira abaana abamu baba bakuze senior 4 senior 5 tandika kubeemoolerako oli maali gambu ya musajja yafa bifu tubalina kuviira nabbi yagaana sahaba nabwa togeza tokwata ne babeera babiri ne bababa ne weziba ssente nga bazikuwaddeza abamulekwa tokola ki ningo oyo gwagamba yava ku duniya ne bw'omuwa obukadde n'obukadde obutereka tosangako ng'ajjeeko yenniya gye yali ayina
niye amuga nti okusinziira ku toyina buvunaanyizibwa buterekera abantu mu maali yali kabaye abiri kale atolo wano abasinga yagamba baaluli kati otwali wanino ani ayina obuvunaanyizibwa kubina ebizibu ebetwedde ne bana abawala ababeetaga kamala yamukutira nnyo namugana obo toterekako wadde ekintu togeza yeseeka kino kiramulwa kitya nawasizza namwandu abaana bali balina sibangi naye kati namwandu ye namba emu mu baana be nawasa namwandu namwandu n'abasobozi bulungi nnyo mbule akezi mu baana ayina ekyana kitiba kiti kyawezeza abiri mweki nenga ya rabbi lwaki seka kamuyite awo tokkirizibwa yadde okwesembereza bawandu baba bamaze okukuzira baba bafuuse mu layini ya maama gwe taata waabwe ani avunaanwa awo kukola ki ate gwe tokkirizibwa bagaba kuba si musaayigo nawasa maama waabwe anti wawasa naye si musaayigo akuyita kitaawe lwa nnyina taata naye nga ayina baganda babamugaba ayina bataata babamugaba ayina jjajjawo amugaba gwogugwo tokkirizibwa okujjako maama bw'atambula n'avaawo n'anoba n'agenda oba n'afa ne wawangalayo akabanga ebbanga olwo oba ofuuse huru oba olufuuse free kiringa nga kuwasa sister ono bw'ava mu maka iddayo neggwawaawo osobola okuwasa sister omulala nanti oli agenze ate n'oli avuddemu naye mu mpisa ne kalica olabira ddala ng'okuwasa maama ate afudde ate ojje ku muwala we mu butuufu olaba nga si kirungi kati omusajja abakazi beye baba baggwayo baba tebaggwangayo bana abali wanene abali awo abaweerere bayitirivu allahu akbar nze neewuunya n'abasajja abatema abasajja ku bakazi najja namutema ejjambiya nti lwaki badde ku mukazi wange abakazi emitwalo n'emitwalo abayitirivu golowooza ono omukazi gwe bagenzeeko yabadde tayagala bamukutte bukwasi nti lwaki olina enamba ya mukazi wange mu ssimu yagijja waago wagimuwa mulimu ebintu psychologically ng'ebisajja ebimu tuli bisiru lwaki omusajja omusanze n'enamba mu ssimu ya mukazi wo naye mukazi oyo yagimuwa ng'ate akitegedde nti tebagatta bizinesi ate n'onyiigira omusajja sooka onyiigire mukyalawo ekyokubiri mubaamu omusajja ng'omukyala yamuwa ennamba eyo ey'essimu naye nga tagimuwadde ku nniya ya kumukwana wabula agimuwadde olw'enkolagana ennungi gye batambuza omusajja ne yeesiruwaza n'atandika okugamba ebiga ontegerekese olwo omusajja oba musobi nnyo kikkakatako okwetondera omusajja nnyini musajja oyo mukyalo oyo ne bw'aba abakuti nga nsaba nkole ki wallahi sigenderedde munnaye kibadde bwe kiti munnaye ne wakubagendera naye nsonyiwa wagamba gongamba ngani gosoose omanyi n'akasigula talina mpisa taba talina mpisa naye ow'empisa omanyirawo nti omukyalo ono mu butuufu mbadde simu mu butuufu mbadde ntandise naye ate tulina yetweyongedde naye nsaba onsonyiwe munnange nsaba sonyiwa naye walla nsaba akusonyiwe nabakyoyo atasobola kusonyiwa ng'amaze okutegeera nti olina ensobi nalabakawo akatamigo omusajja alese emundu akubye omusajja amasasi omukazi n'amuleka lwaki oli ku mukazi wange kati bwe yamugjawo yamutwalawo omukazi teyamuzaka busiru olwo omukazi bamusitudde busituzi omuleeta muloogi bamuvuze mu mmotoka bajjira na ku booda okitegedde musajja najja nga amuketta sooka onenye mukyalawo abamu babalimba n'abasajja nti nze siri mufumbo omusajja ng'amanyi siki omukazi n'alimba omusajja twayawukana dda we bali awo ku media nze mbalaba eva bawoza musingo but I'm not searching single but I'm not searching nenga bafunye mujasi misunderstandings na mwami singa I'm not searching nenga bawe wallahi mwaliyo nga mukimu omukyalo oyo je media eno olwokulabanga abaana bali ebyennyanja babirira ku buti babikola batya nagamba naye kakati nze atona omusajja antonera ekintu kimu antonera kamwesonyiwe nange ntandika okuteekako enjala nfaanana eggoonya nange nkole biki bwenti kyava tukubiriza nnyo n'otugamba wemba n'akamaali kange sikamaasamaasakakana akawala tilika idhan kismatun dhiza bigambo byali bituufu ebyo masembe akakazi bw'oba okalina kuba waliwo akakyala nga katunula nga lulimi lwa mwana muto
nga kanyirira nga ne bwoketegereza olabye obusomyo mu magulu kati gwe kyokola soko genda okawoowe bana agenda okalaba nga bazze kushukula oba kunnika kwa akiika nga gye kali katunula nga lubalaza lwa jjana obwo obwana bugwana kusooka kuwoowerawo naye gwe okwanya akaana oli mukulya nako ssente okatutte Zanzibar okatutte China gwe bagambe gwe mulungi asinga gye kali munkyakasanyusa okasanyusa ebyo bya kigundi kyova olaba waliwo omukyala nga yafuna omusajja nga birooto bye ne wabaawo omukyala nga yafuna omusajja nga si birooto bye naye nga yagenda bugenzi ng'ate ebirooto by'omukyala oyo birala tulaba mukyala afuna obwagazi naaga nti gwe Masembe wallahi nga gwe asookedde ddala omukyala omutuusa ku ntikko nga gwe asookedde ddala omutuusa ku ntikko naye nga alina balina abakyala abaana 6 kiki nga gwe gwafunyemu obwagazi era nga gwe birooto bye si kuba nti omanye emirimu n'oli agimanyi jamaani abasajja balina emiwulenge naye awulira Masembe ono bageza bwati namwenya nkwata enta ne bwoba oyina ssente katilika idhan qismatun dhiza mulimu akakyala kotunuulira naawe n'osiima n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin n'oyisengalo mu maaso n'ogenda mu maaso n'ekyo mashallah sikatwala anti nkyakapepereza katwala mu mikwano gy'okolayo gwe tokimanyi nti naye abeera mudairema ayinza okugwa kwasinga bana abavubuka bagezi nnyo kikyotamumanyiiko amubuuzaako ng'amubuuza $10,000 of course kuliko enamba ye yesimu mbipingako bipinzi takyogera kuliko enamba ye yesimu ate ya plus plus 81 plus 17 13 64 96 yeni mubire Texas anadeke sura Texas enamba ye Texas ngagiwandiise plus 18 plus nego ine namba ya 10 nti mpulira ate nkubirako ku Africell simanya like ate besimanze line zange za hate goka tutte hewani era n'omwana tajja kugamba nti bamuwaddeyo hojja kulowooza ateekayo na simu ye muki kumba ateekayo agenda okayanjulisa nga gondi nganja nga wandikako nga era tajja kuwandikako mukwanogera tojja mumanya bawandikako ki kojja namuli oba senga namubiru ne wakube sibugoji muweereza senga akwagala kumbe patana ni crime bizibu byeru babeera nabyo my problem atono omanya ne ate watugamba ngo mukyala wo ngafuna program zimutambuzaamuko ngenda wasenga ngenda wasenga ngenda wa mama ngenda chairman soko jjo tubuzeeko waneno chairman jango tu ne weba salam oye chairman Kiseka wa Jaidi Logistics sabo Jaidi mbadde wano nganjogererako oyo chairman Kiseka yatutwala waneno yatutwala nange ndi musebo mutimye sebo jangu abantu baneno babuzi obaweko kusalamu wa Jaidi Logistics bebatike ebintu okubijja mu nseze enjawulo nga babireeta Uganda tebimala mwezi nga tebinatu twashitatuwa kalanga sembera kuwano omulaba bulungi bako choyogera ku Jaidi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaidi tubaniriza mutuletere ebintu byammwe tubirete okuva mu buli nsi mujje twogere ekyetaagisa tusobola okutula ku meeza ne tuteesa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitambula bulungi alhamdulillah. Akabeyi ko oyo dadi aliera be bantu abatachasinga obutaseera tuteese tebaseera jembadde egundi ya feria itamu oyo yabitika ate atika ne motoka ye Ali Motors noza abasajja bali badde berufu ku bukyala bwe bayina era nze ngamba bana abavubuka mubeere berufu obukyala mu buwoowe bikyala miwo bino kasiku byalabirako mu mabina simanya amabina gaago sirabangako mabina gali mu kiteeteeyi kya mulundi gali wamu n'ageetegereza woba oyina gwoyagadde mugambe bwe omugambo ogende ewa kitaawe va mu kwetegereza amabina genda omulabe ogambe nti daddi nzize kikyoyagala otesikinga eyo kiteekeeka bwanti munnange nyinza otuuka eri nga biralamu anti kakati olaba omukazi mulungi nga si wuwo naye amala fuuka wuwo n'olyoka okakasa nti ne shayitaani bagiwasa ekitegeeza wano
kasusuute yesuza mpiki gatanava wasa mulungi era bw'omulaga wallahi omusiraamu alina akakyala ng'ono mukyali mu girlfriend boyfriend gwe tonnamulaba olwo mukyala wooli oba omukyala ng'ali walala ate akakyala ako nga kalungi omukyala oyo nene mufuna ebirowoozo byange biba bikkakkanya naye lw'omuwasa n'omuteekeeka ne wayita omwezi ogwo obeegi lw'okakasa nti ne sayitwani bagiwa amahale wawasa kizibu allahu akbaru gotolaba abasajja bava bweru sawa 9 golooza eri balina basajja bannaabwe mpamaye baba bize ate bize ki abeera mu sawuna paka 8 bize ki okwota noddayo n'okala kawuna n'ekala nga gokyaliyo n'ovuga noddayo n'okuba eŋŋombe ne bakuggulira oba wakatuuka n'akwasamya adnaye ekiwulenge ky'omusajja kino kati bibalemesa sajja naddayo n'asula mu motoka nze mbamanyi abamu basulana mu parking n'atula n'akera ku makya n'ajjayo engoye leero wasuze mu bakazi bo nenga wallahi yasuze mu parking mu motoka nabbi alina abakyala byatuukingiriza abayitirivu abakyala abo okumanya nti babasibwa yabagambako nti baliko n'ekikolimo kya Allah abakyala 10 baliko ekikolimo kyani seeka 10 baliko ekikolimo era si balungi bakukola ki bakuwasa si balungi bakuwasa omusajja nga alina family nga nnungi ne mukyala we nga mulungi kyogamba ayinza okkeera ku makya n'agamba mukyala we nti nejjusa okuba nga nakusanga kiba kinene nabbi yasaba Allah abakyala 10 abamukingiriza era nawe nsaba Allah akutaase obubi obuli mu bakyala Allahumma amin bw'oba tonnawasa sinnawasa Allahumma amin nsaba ogenda owasa obawulire seeka anti osobola kukula nga tolina mukazi yoyongerezaayo eno ng'ate kiralamu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.